Yes, Faadi TV ujimbani dizaka dekano mwasibye mutya mali mutya ngena kubasaba mu subscribing ate munyegene kade Dr. Sefiko ayegase ku maje ga UPDF era nga basose mu mucyaka ne banne abasinga bebuza mama Dr. Sefika nasobola amaje kwange bisese ngolusi amaje training zago azanjawolo ayinza okubiyita ebya social media bino byabadda kulina avuma abantu bino bizo okuba ebiralamuko era kusaba ogipereka like ate subscribing onyigene kadi gwatine bakubanga subscribing bakita Faadi TV yuki abali mu America mbatumedeko abali mu gwanga lya Saudi bagamba ati mwe bali nyoda ko lugulo yasibye mu mucyaka yewaddeyo ayingire amaje nabe abasinga nga bagamba Dr. Sefiko nti afunye chance olw'ensonga nti dokita babawa ensimbi nyingi bobo oli maje nga ate oli dokita nga wasoma obusawo ne Dr. Sefiko simu teyasoma busawo Dr. Sefiko yini yavana agamba nti olwokuba nti bamutekako title y'obwa dokita teyasoma busawo era yagamba nti byakukambya kutabula ddagala lya manyi ga kisajja era yali atunda era ayina kakinike nga atunda bidagala ebyo bicupa simanyanga bigeza guzigundi sinene zisemudondoli basimanga semudondoli biye yagamba edduuka lyayina litunda bidagala ebyo ebikola manyi g'ekisajja byatunda yagamba ye obwa dokita nga omanyi kale buno obwa dokita ebitali ebyo tiyabisoma kati abasinga abadde balowooza nti oba oli awo yabisoma ebyaddala nti ayinza okufuna chance nga bamuwa akasente akabera nga ali mu magye ge yagenzemu aga UPDF onampulirira nno kati onampulirira naye nze ndaba ayinza obutagasobola amagye ono sibya nti ayinza okugasobola ekyamazima stay on YouTube platform nakologolo yatadde ebifaananyi bye nga ali gye basookera kumanyi ogenda mu YouTube mu UPDF musokera mu training ate training ziriko emitendera kati bakyali mu training esookera ddala training ebeera amagye ogimanyi ono simanyi oba naagasobola simanyi agimpereka like ate subscribing onyigene kade munange byemuku ebitambula akadde kano ku social media tulinze twabiriza otusezinavaayo anaagasobola taagasobole kubanga yalaga nti agenda kugasobola era agenda kugomera byonna ebisoomooza ebirimu abasajja mubamu okubuuka simanya ngo okuyita mu ssenyenge simanya ngo okukola biki onaawulira training z'amagye zibandalamuko walisaa mutuuka nga mwekwekoya wansi nga mulinga musota awo manya muba mulaga ng'egye muyinza ogwamu cover okwekweka baaduuyi nga mugudde mu balabe nga mugudde mba opponent bamwe abagala okubasaanyaawo mwenenge gye mwekululamu ng'omusota muti oba olina okukuma oba owekululidde waliwo amaggwa ebintu by'amagye ogendamu obanga eyewaddeyo nti kaŋŋende nfe kubanga buli mission gye mugendako toba nakkiriza 100% nti ogenda kudda ng'oli mulamu bw'ogendayo obanga eyeesaddaase bw'ogenda mu magye era bagenda amagye nga g'osuubira mbu angenze gendayo ng'okimanyi nti obulamu obusigazaako percentage ntono newankubadde kale n'abali ebweru nabo obulamu bwabwe bubaako ne percentage naye ate agenze mu magye percentage oba na percentage ntono newankubadde kale ne wano gye tuli tosobola kumanya nti ngenda kufa kubanga osobola okwesanga ngeri yagenda mu magye ng'amaze emyaka 10 nga mulamu ng'emmundu bazikuba mu vita bagendayo mu ntalo naye nga tafa naye ng'ate bano abali ebweru nga baafa dda myaka 10 be yalekayo subscribe onyige kade Faadi TV munange byebyo mubeere bulungi mbagala nnyo mwena.